Gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ekya Uganda National Bureau of Standards kyategeeza ng'ebyamaguzi ebitundu 54 ku buli 100 ebiyingira Uganda bwe bitatuukagana na mutindo. Mu bino mwe muli eby'amasannyalaze ng'okusinga ebicupuli byeyolekedde nnyo mu bintu nga paasi, waya z'amasannyalaze ssaako n'ebirala nga n'oluusi bivaako n'obubenje. Oba oliawo embeera eno yandikyukamu oluvannyuma lwa gavumenti okutegeeza nga bw'ereeta sitampu za digito nga zino za kutimbibwanga ku byamaguzi mu makolero g'amawanga gye biva nga tebinnayingira Uganda. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati atutegeezezza nga bwe kijja okuyamba n'ekitongole ky'omusolo okugereka omusolo ogujja mu buli kyamaguzi. Bino minisita byogeredde mu lukungaana olutegekeddwa okutema empenda ku ngeri y'okulwanyisa ebijingirire olutegekeddwa ab'ekibiina kya Stop Counterfeit Products Africa. Tupolokirwanize kaakati kampani egenda kutukolera digital stamps ate tukolengana ne UNBS. Product bwebanga tenaba kutuuka mu Uganda ejja kubeera ng'erina stamp. Stamp eno ekola etuyamba mu miringo ebiri. Ogusooka tujja kulaba nti product nungi eri genuine. Ekyokubiri omusoro gwerina kusasula tumaze okugwa identifyinga. Ekyo tukyakyetegereza bwe kinaba ye solution tukyavumbula n'ebirala bijja kujja tetulina buzibu nakyo. Kasobanga oyingiza ebintu ebijingire mu ggwanga wakwatira. Twogeddeko n'abamu ku basuubuzi b'ebyamasannyalaze abataagadde kulaga feesi zaabwe olw'okutyaba omusolo okubaliisa akakanja ne batuwa endowooza zaabwe ku nkola eno. Balina kumuntalinga nnyo nnyo balabe kiki abantu abateekako sitampu abe genuine. Enkola eyo yandikoze naye era gavumenti eri nnyo ku sayidi y'abali abasajja abachayina beebako ku sayidi yaabwe ate bwe ne baleeta ebintu bino ebifeeki tebafaako naye erolede kati ffe boleeta ekintu nga kifeeke ku boda bakyokya. Bo aba Uganda National Bureau of Standards bategeezezza nga bwe kikyali ekizibu okulwanyisa ebyamaguzi eby'ebicupuli olw'abakukusa ebintu bino okukozesa emiwaatwa egiri ku nsalo eziyingira Uganda. Number is just a quarter of all entry points in the country. We can't see everything that comes into the country. Bulijjo poliisi ekozesebwa okubawa ebyamaguzi ebitatuukana na mutindo. Wabula bano bategeezezza nga bwe batalina bukugu bumala kwawula bicupuli ku byamaguzi bituufu kale nga beetaaga okutendekebwa. With improved training of our police officers and stakeholder coordination the way we are in this room, counterfeit products can be reduced or even eliminated. Wabula bo abakasiita nga kye kibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala bagamba okukwata abasuubuzi tekikola makulu nga tebamaze kulabulwa na kusomesebwa akabi akali mu kutunda ebyamaguzi ebitatuukana na mutindo. Naye tekiyamba kukwata omuntu n'obubokisi busatu mu dduuka lye nga sitoowa ejjudda ebintu ebyo agikwese kubanga tamanyi. Okimanyi nti mu kugezaako okutereeza omutindo gw'abannannyini bintu ebyo ate nabo batya okuvaayo kubanga buli lwalangira nti eno ejjirita bagijingirira naffe abagula tulekeraawo ojjigula. Omuyima w'ekibiina kya Stop Counterfeit Products Africa Captain Mike Mukula ategeezezza ng'ebyokuzannyisa by'abaana ebimu ebiva amawanga ag'ebunaayira bwe biri eby'obulabe gye bali nga bisobola n'okubaviirako ebirwadde bya kkookolo. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.